po jako akawuwo. Abatuuze abawangaalira okumpi nomwaala gwa Lubigi oguyita eBwaise ne mu maserengeta g'ennansana baweza obutawa misolo gya KCCA naddala egy'amayumba nga bagamba nti tebayinza kugiwa lwa nsonga nti KCCA bwe yali ebagoba bwe yazimba oluguudo olwa Northern Bypass yabasuubiza okubaliyirira ng'eri wamu n'ekitongole kya UNRA olw'ebintu byabwe byayonoonebwa amazzi naddala amayumba wamu n'ebintu ebikalu nga n'okutuusa kati tebayambibwanga ate KCCA eyongera kubasaako misolo mizito. Amayumba gonna nga tegakyasoboka kubeerekamu era ne tuwakanya nti omusolo tetuyinza kuguwa olw'embeera eyo gye twalimu. Saddamu Bisase Zakariya ngono yakulembeddemu abantu bano agamba nti KCCA yayanjula enteekateeka zaayo nti egenda kusolooza omusolo ogw'amayumba oguva ku buwumbi 98 okutuuka ku 126 ekintu kye batakkiriziganya nakyo olw'ensonga nti amayumba gaabwe gayonoonebwa amazzi agava mu mwala gwa Lubigi wakati mu kuzimba oluguudo olwa Northern Bypass abantu abasinga ne bafa n'abalala ne basenguka. KCCA egenda kusolooza omusolo gw'amayumba okuva ku bilioni 9.8 okutuuka ku bilioni 26. Ensonga eyo nga ffe abatuuze mu Kawempe twagiwakanya naddala ebitundu ebyakusibwa oluguudo lwa Northern Bypass olw'okuba nti amazzi bwe baakola oluguudo gaakosa amayumba g'abatuuze, ebintu by'abatuuze, abantu ne bafa olw'ensonga eyo. Ono agamba nti ensonga zino baziropera Paalamenti ya kuno nejja ne yeetegereza buli kimu nga bwe kyali n'eragira KCCA wamu ne UNRA bajje baliyirira abantu bano ebintu byabwe wamu n'amayumba gayonoonebwa bagaliyirire ssaako n'okuyimiriza omusolo guno okutuusa nga bamaze okusasula buli muntu eyakosebwa kyokka ekintu kino tekyatuukirizibwa. Twali tumaze okutwala ensonga zaffe mu Paalamenti nejja neyetegereza ensonga ezo era n'eragira nti KCCA ne UNRA basasula abantu nga tusinziira ku recommendation ya Parliament ne report ya government valuer. Saddamu agamba nti kati giweze emyaka 10 nga bali mu mbeera eno era basazeewo okuwandiisa buli muntu eyakosebwa ensonga zaabwe bazitwale mu kkooti basobole okufuna obwenkanya. Ng'abatuuze twasazeewo okuwandiisa abantu bonna abakosebwa olw'amazzi. Buli muntu awandiike yafiirwa ki, muwendo ki, ennyumba ye yagwa yagibaliramu ssente mmeka, ebintu bye byafa abibaliramu ssente mmeka, era ze zino foomu abatuuze bamaze okuzijjuza. Nankya Dorothy ngono ssentebe wa Nabwerre y'omu Maserengeta mu division y'e Nansana nga naye ekitundu kye kyekimu ku ebyo ebiriraanye omwala guno gwa Lubigi agamba nti tawagira ky'abatuuze kwediima obutawa musolo naye KCCA yalina okwetereza nga yo erabe ng'ensonga zino zitereezebwa. Sibawagira kyabutasasula property land naye wabula KCCA efeeyo okuba ng'ejjamu ettaka abantu bano baleme kufuna buki buzibu. Omwala kituufu baagutemanga mugazi naye kati gujjudde ettaka. Ono akubiriza ebitongole bino okuvaayo mu bunnambiro bituukirize obuvunaanyizibwa bwabyo kubanga singa bannansi basigala nga bali mu mbeera eno kiyinza okubaviirako okwekyawa batuuke n'okuzira okwenyigira mu nteekateeka z'eggwanga naddala ng'okulonda okubindabinda kubanga banaaba tebalina nsonga lwaki bakwetabamu ng'embeera gye bawangaaliramu mbi mu nsi yaabwe. Bagamba bo tebajja kulonda, ebyo bye bimu ku bibagaana okulonda naye nga ye bamwetaaga ng'omuntu. Naye tukubiriza bannaffe aba KCCA bajjemu ettaka abantu baffe basobole okulonda kiki kye baagala. Tebajja kulonda nga babeereyo nga tubasaba obululu naye ng'embeera ki mbi. Twagala tubasange nga batudde walungi basobole okutulonda. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire lino okulwa eBwaise Television. Mwebali ddala abaana b'amawulire mwenna mwebale nnyo kubanga bingi bye tulaba tubifuna ku baana b'amawulire. Banaye mwenna gye muli mwebale nnyo mwebalire ddala ne TV endala zonna bebali.